ali wano. Suzan, tusanyuse nnyo era ndowooza tusooke tukuyozeyoze nti congratulations. Thank you. Otuuse ku matikkira. Osanze otya olugendo luno olw'okusoma n'okutuuka wano w'otuuse? Ekisookera ddala University ya Kyanguya. Nti bw'ebanga okola ng'osoma ng'ate olina family si kyangu. Naye with Cavendish batuwa balina options nti osobola osoma weekend, osobola osoma evening, day, osobola then the distance learning. Ka distance learning yo kyeyamba nti outside class, etali physical class, osobola okusoma lectures zo oba oli ku mulimu oba oli mu office ne bw'oba waliwo lectures nabanga nazo nga ni mu kuvuga ngenda ku office. So the university made it easy for me. Really? Yes, very easy. Okay, osobola okugamba nti Cavendish ye atmosphere yakuyambye okubanga okikwasaganya oba simanyi? Cavendish yesooka, Katonda of course yasooka, then university omuntu ne bw'aba alina will okuddayo nga n'obusobozi abulina obwa ssente, university esobola okulemesa because bw'eba tefavoring schedule zo naawe si kyangu okuba nti ogamba mukama wo sigenda kubeera nga nkola ngende nga ku university. Kati bw'osanga university ng'ekuwa chance eyo then kiba kyangu. So kati ewange ekyali kyangu already nali nina will okusoma nga n'obusobozi weebuli then nga nina ofuna institution esobola okuba nga ennyambako okutuukiriza ekirooto kyange. Yes. Olunaku luno kati mu bulamu bwo osobola odduukirako otya? Nange sijagamba it's the best day but it's one of those best days nyinza okugamba nti eri abazadde bange it is a dream for every parent nti omwana wakula asome. So parents wange I know they are happy and proud. Personally kyekintu kye nali njagala okuteekako it's value addition. So nga njagala nkifune nali nkyagala, so finally I have it in my house mu papers zange even at work. Kati Apollo naawe tusobola otuula babiri ne twogera. I remember one time waliwo program gye twali nga ntyo gibeera we used to host a show gye bayita Insiders. It was only for journalists nga njagala but I couldn't qualify to sit with professionals but now I qualify. I thank God. Wow. Yes. Tugenda kwerekereza naye tujja kubanga tukomawo tuddemu tunyuminaawe tulaba nga batulagidde okuyimirira. Ndowooza emikolo watulaba ku Soul TV nga bwe tukugambye nti tetuzze buzi kuweereza naye tuzze tusanyukemu ne mukozi munaffe Suzan Nantaba y'omu ku abo aba tuuse kukula lino ery'okutikkirwa degree mu nsonga y'amawulire, degree mu journalism and mass communications. Yes. Congratulations. Thank you. Thank you so much, Suzan. Apollo. Thank you so much. Wow. Tujja kubanga tumweyongeza Suzan Makula naye nga bakitutegeezezza nti gwo omukolo gwatandise dda